assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombokalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombokalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Nanze mukiisa omwami akiikirira Bunjako ku ggombolola ya Bwamasabu County. Tulina embeera y'oluguudo lwaffe olwankolo, oluguudo lwabomoka, amazzi enkuba ennyingi etonnya ennaku zino yasalako oluguudo, era buno obudde wenjogerera abantu tebakyalina access ku luguudo olwo, gamba nga okuva e Bunjako kudda mu bitundu bya Buwama n'abasuubuzi okugenda e Kampala. Tukubidde gavumenti omulanga bbanga ddene tulaajanidde abakulembeze baffe aba waggulu, yunulwayo tukeerayo obukeezi ku ofiisi yaayo naye tetufunye kuddibwamu. Ebintu bingi bizingamye, obuvubi ebyennyanja tebakyasobola na bbiisaawo kubitwala mu butale, ebusega, emmwanyi tebakyasobola zitwala mu katale. Kale abantu baffe bali mu mbeera si nnungi. Tulaajanira kati noza pulezidenti yabatuyamba alabe naffe embeera gye tulimu nge Bunjako. Naffe tuli kitundu ku Uganda, badudduukirire abakulu abayunula olina kubaga ati bannafuna ssente oba ekkubo libalemye balikwate balizze ku levo y'eggombolola tulikole bulungi bwansi oba waliwo disitulikiti okukakasa nti yunula naye eremereddwa, naye abantu baffe bali mu mbeera mbi, tebakyalina kye bakola, tebakyalina mirimu, byonna bizingamye. Piki z'abaana zifiiriddemu, amamotoka gakubiddemu yinnyini, nga naye bw'olaba amazzi obulwanye mu buli mbeera, tutobye mu buli mbeera, tewali ofiisi gye tutatuuseemu. Ofiisi ya Meeja Jeno Katumba Wamala twagituuseemu, era nga tulaba nti tukolebwa ekkubo lyaffe kuyunula empigi tukeerayo buli lunaku okulaba nga twogerezeganya n'abakulu abo abakulira nga ekkubo lyaffe balikola. Kale tubasuubiza nti temuggwamu maanyi, n'embeera gye mulimu yakaseera buseera, tumanyi bagenda tukola ekkubo eryo olw'amaanyi n'akazito ke tubataddeko. Bagenda kujja batukolera ekkubo, emirimu giddemu gitambule, ababooda basobole okuyisaamu emmaali yaabwe, n'abasuubuzi emmotoka z'abasuubuzi zitandike ziddemu ziyite. Kyatambula piki zifa, abantu tusiba tubanika, motoka zifa, embeera si nnungi n'akamu n'akatono kamala. Omusana gunkubye kaddiremu wano baba ali omusana musana gwajoono kaddemu kale nkubiremu wano amazzi egala nkwatiremu amazzi. Kiyiseewo wati oli yavuddewo yabaddewo yamaze n'asomoka. Igirizibwa abandi tuyambye babadde bayamba Posiya ne Bunjako mukulu Kintu Tata Paulo babadde bagezaako kwagala okutuyamba naye ate abamu ne batulemesa. Abali bakyamaanyi b'Essenyonda abo ne balemesa ne bakubira gavumenti abandi tuyambye ab'ekisa ekingi tuyitamu tusasula wadde olina kukino olina kusindikibwa busindikibwa okusaawa eno twasiraanye emmotoka yafiiridde tuli mu lukolo tuyaayana buyaayaanyi twandikubidde gavumenti etuyambye tulowoozeeko ffe abantu ba wansi kuba bwe tujjako okulya n'abaana okusoma school fees tuyisaawo emmwanyi tuyisaawo muwogo tetulina kyakulya tusiraanidde eno
bali twalonda pulezidenti waffe Museveni atuyambe atubeererewo n'abalala bekikwatako bakaaso Yusufu Sikambi twagala batuusize eddoboozi tuli mu kudaaga budaazi singa oba osobodde twagala otuusize eddoboozi kubanga yayana mulyalyanyi. Amanya nze Nsubuga Abe okuva e Bukiina. Bakyeyamaani mbadde mbasaba bataata mujje mutuyambe. Ekkubo ly'e Bunjako lisusse. Ekkubo bbi nnyo. Bwebanga gavumenti yekola ekkubo ly'e Bunjako mugisabe ejje tuyambe naye abantu bali bubi. Abaana baffe tubatwala ku masomero bagwa mu mazzi.